Abatuuze mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bali mu katyabaga akatagambika olw'ebbula ly'amazzi mu bitundu bino nga ne nnayikondo eziri mu kitundu kino zaafa dda ng'okufuna amazzi amayonjo kibadde kizibu ddala. Bassentebe b'ebyalo nga bakulembeddwamu Kayizi Umaru n'abalala bategeezezza nti ekizibu ky'ebbula ly'amazzi kye kimu ku bisinze okusoomooza abakulembeze baabwe nga kireeseewo n'obutabanguko mu maka. Mazzi masabe tigamala nnyonta, n'olwekyo tusaba obuyambi obw'amazzi mu ngeri yonna. Tulina ekizibu eky'amazzi. Amazzi go gali bubi nnyo. Mwandibadde mutuyamba weewaawo tuli bubi naye ate ne batwetera aga national water ekyo ekitongole kitatutawaanya. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyomu Kibika Amadi atabukidde abakulembeze b'ebitundu n'abatuuze olw'okwesuulirayo ogwa Naggamba mu kulongoosa ebitundu byabwe ne balindanga abakulembeze ba waggulu. Naye abantu b'ekiti munnyumira amakubo mugayita munwe gwa sigala bw'ogunywa kafirita n'okasuula ebbali tebakanywa. Gavumenti yempa ssente lino ekkubo mulimanyi nakakawoya ka yunura ekuba biraka yunura nnyini ssente ekuba biraka. Bano abategeezezza nti bwe batafaayo kukola ku bizibu byabwe bandiwunzika mpaawo kye bafunye kuba ne gavumenti ebizibu erina bingi ebikyagiremye okukolako. Bw'olima ekkubo bw'otyo mwanyiika bbiri kano akaddako wansi tokalima kaakamaadi ajjako gy'akalimere katabaazi mulime ebibanja byammwe mugguse ku makubo gye gakoma. Omubaka wa Kalungu East Honorable Katabaazi Francis Katongole ategeezezza abatuuze n'abakulembeze nti bwe batafaayo kulabirira bibaweebwa bandiwunzika nga mpaawo kye baganyulwa mu badduukirize. Mwe mufiirwa muba mukipendinga ssente nnyingi ebintu bino ate nammwe nayikondo eyo mudde gitunulyanga eky'obugagga oli eyagisima nayikondo bamala ekitone ennyo miliyoni 3 okugisima oli n'agibasimira miliyoni 3 n'aziteekaawo mwe ne mubulwa emitwalo 2 agagikola ripeya tubeebereremu bannaye. Ekidomola ky'amazzi kigulibwa nusu 5 n'olusange embeera embi amazzi tugajja. Amazzi gatukimako n'abente kubakolaki buli alina kyayagala kwakima ate oluzi luli lumu mu kitundu kinene nnyo. Bowaholoza ezimu zituli kumpi omuzadde asobola okuteekayo ekidomola n'akyereetera naye zonna zaafa. Kale eyo nga tuvuddeyo abalimi mu disitulikiti y'Empigi bakyeremye okujjumbira enteekateeka gavumenti gye yaleeta